Hear us, we beseech you, Lord our God, and pour out on these servants of yours the blessing of the Holy Spirit and the power of priestly grace, that those whom in the sight of your mercy we offer to be consecrated may be surrounded by your rich and unfailing gifts through Christ our Lord. Amen. Katimire fenna n'abadiakoni bayimirire bagenda okukamira okuyimirira mu maaso go Ssaabasumba oluvannyuma baseeko emikono diakoni bagenda kufukamira. Mukasirise tutuule abasaaseredooti abaliwo bagenda okussa emikono badiakoni bano kabona yakuwa omukisa n'okutukuza. So priests are going to come forward, laying hands over the deacons, a sign of blessing and also consecration, joining the principal celebrant in silence. Mukasirise nga tusaba muli mutuukirivu atukeko ate muyaleke ku bagole baffe bano abakozese bulungi okujulira Kristo. Mighty and eternal God, author of human dignity, it is you who apportion all graces. Through you everything progresses. Through you all things are made to stand firm. To form a priestly people, you appoint ministers of Christ your Son by the power of the Holy Spirit, arranging them in different orders. Already in the earlier covenant, offices arose, established through mystical rites. When you set Moses and Aaron over your people to govern and sanctify them, you chose men next in rank and dignity to accompany them and assist them in their task. So too in the desert, you implanted the spirit of Moses in the hearts of 70 wise men,
and with their help he ruled your people with greater ease. So also upon the sons of Aaron you poured an abundant share of their father's plenty, that the number of the priests prescribed by the law might be sufficient for the sacrifices of the tabernacle, which were a shadow of the good things to come. But in these last days, Holy Father, you sent your Son into the world, Jesus, who is apostle and high priest of our confession. Through the Holy Spirit, he offered himself to you as a spotless victim, and he made his apostles, consecrated in the truth, sharers in his mission. You provided them also with companions to proclaim and carry out the work of salvation through the whole world. And now, we beseech you, Lord, in our weakness, grant to these helpers that we need to exercise the priesthood that comes from the apostles. Abooluganda Katonda yeebale kati bano basafedooti emirembe gyonna era bagenda kwambazibwa ebyambalo by'omulimu. Omulungi ali naffe ndowooza essanyu oliraba, abantu bakyamufu nnyo, abantu bawulira nga banyumiddwa, abamu babadde tebalabangako bwe batikkira bafaadha, wabula nange nfunye omukisa ndi wano n'abagole baffe ababiri, Father Kafuuma ne Father Nkata, bali bagenda balaga ku ssanyu lye bafunye programu Wulira Eddoboozi. Katubabuuzeeko, Father Kafuuma, essanyu kiki ng'olabika olina essanyu ppitirivu nnyo? Ensonga enkulu ddala ensonga y'okulinyisibwa ku ddala y'obusosolooti. Omusosolooti abeerawo mu linnya lya Katonda, nga Katonda bw'ayitamu okutuusa ku bantu ebitukuvu. Ayigiriza abantu, abasoosootera Ukalisitiya, ate n'okubakulembera. Awo nno obuvunaanyizibwa bw'omusosolooti bugazi nnyo naye bufunzibwa mu mirimu egy'esatu. Father Nkata, essanyu ndaba nga ppitirivu nnyo. Abantu balage ku ssanyu ly'ofunye, na lwaki oli musanyufu nnyo bw'oti? Kituufu ndi musanyufu olw'ensonga nti omanyi mu nsi tuba n'ebigendererwa, achievements, success. Ate bwe otuuka ku success eyo nga ddala muli ogiwulira nga kuva ku mutima talimwa kusanyuka. Kale tetutuuseeko kikulu eriffe ate n'eri abantu, anti okuweereza Katonda n'abantu kyekisinze okutuwa essanyu. Amiina. Omulungi ali ku Bukedde TV1 program Wulira Eddoboozi, ndi wano ne Father akulira ekigo kino ekya Jjinja Kalooli, era nga olwaleero bamwongeddeko erinnya erya Ssaalongo, bambi twagala tumanye essanyu baligyeewa abantu b'okuba nti bamwongerako ekitiibwa ekyo ekya Ssaalongo. Father, neesimye okulaba ku Bukedde TV1. Nange nsanyuse nnyo okulaba nga
ndi wano Bakuttiddwa TV olunaku luno tufunye abasosoloti babiri baana bakula wamu bava mu kabondo kamu mu kisomesa kyekimu basomedde mu seminariyo yemu bafunye obusosoloti ku lunaku lwerumu awo n'abakristo ne bagamba nti abaana bano obatuusiza mu budde bwo okumpa erinnya erya Saalongo mu courts. Father bako obubaka bw'owaayo abaana abato abasobola okwegomba ekkula bano lye batuuseeko. Ekimu ku nsonga lwaki obusosoloti babuteeka mu parishes ng'omukolo gwa leero okulaba ng'abaana abato basikirizibwa bafune ekifaananyi nti nange gundi oyo mumanyi yasomera wano nange nsobola awo n'abaana tubakubiriza n'abavubuka obulamu buno bw'okwewaayo obwokoleza Katonda bulungi nnyo mulimu essanyu mulimu okukola nga twagala ate ebintu bisoboka weewaayo ebintu bisoboka tubakubira omulanga mujje bangi muweereze Katonda musosoloti ate ne mubunaddiini n'embeera endala zonna nazo nnungi naye ne kino abaana tubakubira omulanga bakyegatteko kuba tulina abaana abato bangi abavubuka bangi abaparishe. Tweyanza nnyo Father, tweyanzegedde era tukulisa okutuuka ku kkula lino okuba nti ofunye abaana babiri omulundi gumu ate era nabo katusabe Mukama abalambike mu kkubo eggolokofu. Omulungi akyali naffe Father bw'ati ebigambo bya Father mubiwulidde ekyo omuzadde asobola kukikola ng'afubye okuza abaana mu mpisa ate era n'abanga azaala ku baana abawerako okusobola okuba nti addizaayo Mukama atirisi omwana omu oba babiri. Webale kubanga weekomedde ku Bukedde TV 1 program Wulira Eddoboozi olunaku lubadde lwa kitiibwa nnyo era ndowooza obirabye ebibaddewo ate alabangako babatikkira bafaala ndowooza olina kyamaanyi ky'oyize bwe babatikkira bagenda na byonna obirabye bulungi nnyo abazadde basanyufu abasaserdoti ababaddewo ng'abajulizi babadde basanyufu kibadde kijjobi nnyo nti olwaleero tufunye bannaddiini babiri balamba abayingidde mu kibiina ky'obukristu era nga baweereddwa omukisa omubaka wa Papa Michael Augustine Rome. Obadde mulabi mulungi nnyo tufunikiriddewo puroguramu yaffe tova ku Bukedde TV 1 nange Namwanga Margaret tusisinkane nate Sunday ja. Bye bye.